Amagye gefuze okulonda kw'abakyamaani b'ebyalo. Ekibuuzo simanyi oba ekindi mu mutwe kye kikuli mu mutwe. Amagye gakola ki mu kalulu k'abassentebe b'ebyalo? Era nga waliyo ne gye gawambye polling station. Tubadde tukyali mu kalulu bakyakabala. Batandise kuyingizaamu abatali mu register ya kulonda. Era mu bwangu bamaze n'okwerayiza. Ngera bwe kyabadde kisuubirwa babeera bamaze okwerayiza nga n'okubala kwennyini tekutuukiddwako yadde. Amagye ne poliisi era nga bwe mubiraba beefumbagatidde emivuyo gy'okulonda akalulu. Amagye gadiployingiddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba akalulu kano nti nga katambula bulungi. Era okusinziira ku bifaananyi ebimu bye tusobola okubeera nga tukulagako, ojja kwesanga nga amagye ge gali in control ey'akalulu kano. Simanyi enteekateeka ya poliisi yakomawa okubeera nga yeekwasaganya ensonga zino, kubanga poliisi yandibadde eyita buyisa amagye, naye olaba ng'enteekateeka zino ziwomebwamu mutwe magye. Anyway, ebyo byakwerinda tetubiinaako nnyo kumanya, ne kye tutegeera obulungi nti enteekateeka eno ey'akalulu poliisi yegivunaanyizibwako. Ne bw'olaba engeri amagye gye geetaayamu, weesanga nga ereka ebibuuzo, kuba amagye we gabeera amazima gali nti ebiseera ebisinga kaba kavuyo. Amagye tebagatendekangako nkwata y'abantu. Abantu babakwata batya? Oli waabanga akozesezza obusungu n'akasuka ejjinja, omwenge ejjinga otya? Amagye tebagasomesa ebyo poliisi gye babisomesa, kubanga eba egenda mu sosoyate ey'abantu abatamanyi mateeka abasobola okukola kyonna, kati yo ng'erina obbahandolinga n'obwegendereza. Kiva amagye gye gabeera oluusi n'ensobi zibeera mpitirivu nnyo. Akalulu kano keetabiseemu emivuyo egitagambika. Era nga mu bitundu eby'eggomba eyo embeera si ya mulembe. Akalulu kasaziddwamu eggomba. Okusazibwamu kw'akalulu kano kiddiridde omu ku beesimbyewo ogenda maaso n'okubeera ng'alumbibwa mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero, nga n'abamulumbye tebannaba kubeera nga bategeerekeka, ne bamutemaatema oba ne babatemaatema mu kiro ekikeeseza olwaleero. Gwe batemyetemye munna NRM Lauben Muhabuzi, bamutemyetemye ne banne abalala babiri, kyannaku bali bafiiriddewo ababiri. Bo bafudde okuli Diriisa Nsubuga Diriisa Nsubuga, Balumya n'abalala 3. Naye bba ababiri bafiiriddewo. Batemye oyo ne batema ne banywanyi be. Ababiri bafudde, oyo yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. So abakulu we batunudde ne bagaa akalulu kano kagira kadde ebbali, kagira kasazibwamu, era bo tebalonze. So byebyo biri mu kalulu k'aba chairperson ku byalo. Kale, abafudde tusaba Mukama abawummuze emirembe, then noono akyali ku bisago ataamusuuse. Amagye gakola ki mu kalulu k'abassentebe b'ebyalo? Era nga waliyo ne gye gawambye polling station. Tubadde tukyali mu kalulu bakyakabala. Batandise kuyingizaamu abatali mu register ya kulonda. Era mu bwangu bamaze n'okwerayiza. Ngera bwe kyabadde kisuubirwa babeera bamaze okwerayiza nga n'okubala kwennyini tekutuukiddwako yadde. Amagye ne poliisi era nga bwe mubiraba beefumbagatidde emivuyo gy'okulonda akalulu. Amagye gadiployingiddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba akalulu kano nti nga katambula bulungi.
era okusinziira ku bifaananyi ebimu bye tusobola okubeera nga tukulagako, ojja kwesanga nga amagye ge gali in control ey'akalulu kano. Simanyi enteekateeka ya poliisi yakomawa okubeera nga yeekwasaganya ensonga zino, kubanga poliisi yandibadde eyita buyisa amagye, naye olaba ng'enteekateeka zino ziwomebwamu mutwe magye. Anyway, ebyo byakwerinda tetubiinaako nnyo kumanya, ne kyetutegeera obulungi nti enteekateeka eno ey'akalulu poliisi yegivunaanyizibwako. Ne bw'olaba engeri amagye gye geetaayamu, weesanga nga ereka ebibuuzo, kuba amagye we gabeera amazima gali nti ebiseera ebisinga kaba kavuyo. Amagye tebagatendekangako nkwata y'abantu. Abantu babakwata batya? Oli waabanga akozesezza obusungu n'akasuka ejjinja, omwenge ejjinga otya? Amagye tebagasomesa ebyo. Ebyo poliisi gye babisomesa, kubanga eba egenda mu sosoyate ey'abantu abatamanyi mateeka, abasobola okukola kyonna, kati yo ng'erina obbahandolinga n'obwegendereza. Kiva amagye gye gabeera oluusi n'ensobi zibeera mpitirivu nnyo. Akalulu kano keetabiseemu emivuyo egitagambika, era nga mu bitundu eby'eggomba eyo embeera si ya mulembe. Akalulu kasaziddwamu eggomba. Okusazibwamu kw'akalulu kano kiddiridde omu ku beesimbyewo okugenda maaso n'okubeera ng'alumbibwa mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero, nga n'abamulumbye tebannaba kubeera nga bategeerekeka, ne bamutemaatema oba ne babatemaatema mu kiro ekikeeseza olwaleero. Gwe batemyetemye munna NRM Lauben Muhabuzi, bamutemyetemye ne banne abalala babiri, kyannaku bali bafiiriddewo ababiri. Bo bafudde, okuli Diriisa Nsubuga Diriisa Nsubuga, Balumya n'abalala basatu, naye bo ababiri bafiiriddewo. Batemye oyo ne batema ne banywanyi be, ababiri bafudde, oyo yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. So abakulu we batunudde ne bagaa akalulu kano kagira kadde ebbali, kagira kasazibwamu, era bo tebalonze. So byebyo ebiri mu kalulu k'aba chairperson ku byalo. Kale, abafudde tusaba Mukama abawummuze mirembe, then noono akyali ku bisago ate amusuuse.